ng'olina mu sementi. Nga nina ki? Mulinyemu sementi. Jamba nini? Kati nereko oli gwemanyi n'ejjiro no. Oyanti ye yajja ku enemy. Kemo kwataka the enemy. Enemy on the main yali mpya nga temumanyi. Mulima abadde agaziya mugaziya. Ate luli yakola atya nga bamukutte. Finally Piara alabiseeko ku ssiiya. Jangu tukuwe buliifu. This dog can jump off and come and You're just sitting here. You come and see from here. Come and stand from here. Chiza bika byonna abadde oba yafuna oligino mbadde nekuuza kamuga nti ye gwe azimbisa akolera repackaging wano oba afunawo Kitegedde kyengezaako kugamba. Seze olwaleero nti omusajja oyo tumufunye ate okunoonyereza kwaffe kwatandise omusango gukyali fureeshi naye amawulire ge tulina oba it is alleged nti amikisinga ebirungo bye tuyita stone dust n'abimikisinga wamu ne simenti ya hima cement ate n'abipakaginga mu abadde ajingirira sementi waffe ne tuddukirawo ne tujja era nga kituufu tusanze nga amujingirira nga afuna stone dust n'amumixinga ne sementi omulala owa hima n'amuribaginga mu nsawo zaffe eza torosi zibeera 50 kgs eziri standard naye ye ateekamu 45, 47, 46 ate n'atunda. Poliisi oluvannyuma lw'okufuna amawulire n'ekitongole kyaffe kya ISO baasitukiddemu bunnambiro wenjogerera kati omusajja mukwate ate ne companies zombi zekikwatako eya Hima Cement ate ne Tororo Cement ziyitiddwa ng'okunoonyereza bwe kutandika tuzuule kiki ekituufu